Hello, my dears. How are you doing? Hope all is well. Twebaza mukama katonda olw'obulamu bwammwe. Tumwebaza tumutendeza olw'abakyala abalungi, abakyala abafaayo, abeefaako. Yes. Ebyo ebintu byakwefaako mukwano gwange. Byakwebuulirira na kukola ki na kwezzaamu ssuubi. Kati no gwe atannaba kusubscribinga, sayitayo subscribing, honey. Click subscribe and the bell also. Oirengo jikona ko so oirengo bafuna updates all the time. Gabulijjo Roskeli Balabwanika. Abagala ennyo. Alina emyaka 40 kati. Ay, abalanga I thank God. Abantu bangi otasodde gituuka ko mama wange yafa tanaweza myaka gyempezezza. But I'm so blessed okubanga emyaka egyo ngiwezezza. Kati September unagenda kugwa kubanga no mwezi kwange. So nebaza mukama katonda. Yeah. Abampeza messages mwena mwebale nnyo, ampa gifts mwena mwebale nnyo. Basically, mwebale nnyo abakyala, mwebale nnyo. Abakyala mugende mu maaso n'okubanga twezzaamu amaanyi. Yes, n'okwebulirira, n'okwedefendinga, buli kadde oleme kussa mukyala munno wansi. Kale oyinza okudda ku wabbali n'omuyita wabbali n'omubuulira than okumukola ki? Like, gw'okusinga kumubashinga mu bantu, you know. Abasajja olaba, omusajja ne wama nti omusajja ayagala ku mukazi we. Tasobola muwalana. Naye abakazi ffe tuwalana kye kisinga okuneewuunyisa. Omukazi n'omusanga walana mukazi munne bubi nnyo naye temwagalidde musajja. Ng'alina kyamusingako n'amuwalana nga tayagala n'oga tonyumya oyo nedda yalibadde anyuma naye ate ebiki. Kwegamba n'abeera nga buli kadde amussa wansi. It is not good. Gwokimanyi nti nno abaami kasita omusajja abakwanye lemise kati nga ndi mukazi mufumbo. Omusajja malala nankwana. Omwami wange n'akitegeera. Namuteekamu akasimu n'amugamba manyi mukyala wange mwagala nnyo ebyaddala saagala bufumbo ffe bwonooneke. Okimanyi nti omusajja oli backinga off. Ekitali kuffe bakazi. Mukimanyi? Teri mukazi ayagaliza mukazi munne ne oba kiki oba lwaki. Ate singa abakazi twekeema ne twekolamu omulimu. Ensi eyinza otunyumira. Naye abasajja batusingira ddala. Abaami beekolamu omulimu. Okimanyi nti okuva olwo bafukana ba mukwano. Omusajja oyina amugamba naye omanyi mwana akakaana mwana kootayiza kange kyali mulokaleke. Omusajja akaleka ne bafukana ba mukwano. Naye ffe abakazi muba mujja kwewalana bitya? Muba mujja kwevuma. Mukulira otya essimu, mumanyiraani, yakulekawo ng'alina ensonga ze, sitonkooya, yogera ne bbaawo. Mukazi onakwisa nagamba munange omwami wange bwe bulamu bwange kwe nnyimiridde magezi gange, badde nsaba omuleke munaye tulina abaana. Omukazi n'otabuka. Ng'oti muleka ntya nze namukwana, guma waya kukyaba kigumire. Naye n'otomanya nti noono bamukyayi. Naawe era kye kimu kijjewo. Ate n'ekirala nti omusajja olaba alekawo ono gw'atandise naye. Naye ate gwalinyidde ku City Square. Olaba alekawo gwe bava naye mu nsiko. Naye ate kati gwalinyidde wano ku City Square nga byonna red carpet, you know, buli kimu kawe wave, mulimu pizza. Naye ate oli gwe yatandika naye mu ntula bwamulekeddewo n'atawulira kisa. Yalinanga ka t-shirt kamu bw'akoze ekiro n'akagolola ku makya n'akamba n'agenda okola bwamulekeddewo. Naye ate kati gwasanze wardrobe ng'ejjudde. Ng'alina essaati ezisoba mu 5. Ng'alina sneakers ezisoba mu 4. Gwagenda kweguyako ki? Walekeddewo omukazi oli yamutandika ne from scratch. So sometimes abakyala tulina okwebulirira naffe. Yes, wawulira ng'oli special okuba nti omusajja akwanya aliseewo yaleka n'omugeji kanoga laba nno kiri bakirekawo baagala nze. Yes, ayinza okuba kituufu, ayinza okuba akwagadde. Naye ate ekiri atabaala tekyenaasigadde eka. Nti ojja kusanyuka oli nga bamudampinze naye naawe kiyinza okujja nga gwe muzeegwe ogw'omusajja. Mukazi tokwatanga ssimu n'okubeera mujjawo n'omuvuma. Tokikolanga. Gwe mukazi gwe omusajja ayagala nze era oli waka olwakuba baana essaawa yonna ovaawo nga yingire. Mukyala munange kikyokola. Ono omukazi ali wakati akulinako buzibu si nsobi ye. Omwami wammwe y'ensobi.
Aina omukazi ali awaka mojja osimu yeekera tovumanga mukazi olwokuba bbaawo amukwanyi n'omuvuma ensobi si ya mukazi bbaawo yamanyi nti gy'oli n'akulekawo n'agayana n'akwana oli naye ng'akumanyi nti oli awaka yatakwagaliza. Singa abakazi twekemba tuti ne twekwatamu ne twekolamu omulimu nti main chick ne side chick oba main chicken ne side chicken ne mwekolamu omulimu ne mugaa unaze ne bamusanga ne mumugamba kati okiraba tuli bakazi twebala bwenzi mu ggwanga lwaki oyenda ng'omanyi nti olina omukazi n'omugamba lwaki oyenda ng'omanyi nti onina no n'agamba lwaki oyenda ku mukazi wo ate ng'omanyi gy'ali nonimba nti no taliiyo nemwe abasajja bajja kubanga bo beekolamu omulimu amtelingiyo gwekimanyi nti abasajja bayinza okugira okwagala okukuswaza bonna ne beemanya nti olina abasajja bana bana ne beekubira amasimu omu naga nti jangu nsisinkane wano bonna ne babeerawo nojja nga bonna batuddewo okimanyi nti bakikola ne bakuswaza. Naye ffe abakazi lwaki tetukikola? Lwaki buli kadde tuba twerumaaluma? Lwaki ffe abakazi buli kadde twessa wansi? Noyera mukazi muno acid naye nga si ye yeekwana bbaawe ye yamukwana. N'omugulira abatemu bamutte nga si ye yeekwana bbaawe ye yamukwana. N'omugulira abantu bamukola ebintu byonna naye nga si ye yeekwana bbaawe ye yamukwana. Lwaki muleka abasajja bo bayitewo buyisi we batyo nga seddume w'embwa ayita mu ggwaatiro? Senga abakazi twekolamu omulimu ne twekolamu obubiina tiimu koga ntula ttiimu nno kendondo nga bakazi tufeeke nnyini buli mukazi ng'asitula ku mukazi munne bbaawe n'akukwana n'omugamba ssebo nkumanyi ggwe bba wa Jessica onjagaza ati Jessica akimanyiiko kino mala omukubira akasimu mubuuze ddala akitegeddeko naye omukazi era gwe bakola gamba kakubye nayagala dda nyabula Jessica yepankanyo kamulageko ngena muyisaako omukwaju ajja guyisaako gutukali mu maaso gutomeze omuti oba ajja kumala okufuna kyayagala ekya July n'akikwajjule akuleka atyo. So abakazi tulekeraawo okubanga bakazi bannaffe tubassa wansi nnyo. Osanga abakazi basobola okusharinga ebifaananyi by'abantu abali obwereere bakazi bannaabwe abali obwereere abakazi ffe tusinga obitambuza. Omukazi gw'osinga okubanga ogamba iye maama oyo omukazi ayambadde biki awali abasajja ekyo kyolaba ekyo banna kyegaba ekyo onyumiza mu basajja ovola mukazi munno ekikazi kyenze ekyo abasajja bo tebabikola. Abasajja bewa respect. Bw'okyosanga omusajja gwali oyagaddeko ne mwekyawa bw'asanga omusajja gw'oyagala kati bewa respect. Naye kati gwe sanga omukazi eyadda mu makaago walabe bw'omuyisa ojja muziimula omusitule omuziimuule toyakutula waali mama munna abaana be walekayo mulwapaniko bapokera ebigambo. Naye omusajja oli bw'asanga omusajja ono eyamutwalako omukyala wanga wano bano ovaayo n'ofuna amaka amalala bajja kwesanga olina omusajja yeebaza omusajja ono gw'olina current husband bamwebaze nti weebale kuweerera baana bange weebale kulabirira baana bange bambi weebale abaana balabika bulungi weebale kulabirira baana baffe. Naye gwe omukazi ddi lw'osanga mujjawo n'omwebaza okulabirira abaana bo ddi buli kadde oga omukazi andogera abaana omukazi ajja kunzitira abaana omukazi tayagala baana bange omukazi alumya abaana bange enjala. Waliwo n'abakazi abalungi ba step mothers abalabirira abaana obulungi naye olw'empisa zammwe mmwe abakyala abalala mwe bayitira emitima emibi omukazi naganewo n'akola kyawuli tasiima. Naye senga twekemba ne tubeera bumu bakyala tusobola kubanga ffe abakazi tumalirira ate tusobola tugumiikiza obulumi bw'omwana emyezi omwena tubugumiikiza ne tubuyitamu. So we can do anything we can. Naye buli kadde kuba kwesa wansi kwezalawa kwevuma. Tunuulira abantu bonna ku Facebook okwo abakyala ffe tusinga okubeerako naye ojja kusanga comments zonna ziri negative nga z'abakazi ku posti y'omukazi ng'abakazi be baliko be basinga okuvuma nga be basinga ng'abasajja tebajja commentinga bibi nnyo ebyo biri negative ennyo ng'abakazi be bali. Genda ku posti y'omusajja omusajja kigwali osanzeko omusajja munne n'amukomentingako ekibi biba mu bino ebyobufuzi kubanga byabufuzi biba byakunoonya malya nsimbi beezaamu amaanyi
toyina kyovaako mukazi munno mubulya kirungi bw'omulabako ekyo bigenda mu inbox ye lwaki omuteeka mu lwatu naye netubeerawo muno nomufunako obujja bw'otomanyi nibakubuuza yakola kinga tolina naye ng'obonako obujja because abeera happy all the time because alina skin terina mbalabe because abantu buli omu amwogerako ekirungi kwe noofuna obujja obwo why her I want what she has. That is so bad. That is not godly. God is love. Bakyala tuyiga okuba n'omukwano. Nga tonnayira mukazi mujja acid sooka olowooze musenga abadde muwalawo. Nga tonnayira mukyala munno acid sooka olowoozeemu omwami ogwo amusookako. Nga tonnamugulira batemu bamutemule sooka olowooze. Senga akeera ku makya n'atafa gwate n'ofa nga mukama bw'asazeewo abaana bo bagenda kusigala batya ogenda kgenda otya ye singa bagamba lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko singa ogulidde mukazi kumutta ayi niwatirayo baawo taata w'abaana bo banaye tulekerawo okusaliranga abakyala bannaffe emisango abasajja be batuubisa abasajja be batuubisa twekolemu ekibiina twekolemu tukolewo operation clean clean homes operation no cheating abasajja omusajja kasaba n'abawala nga muli bana nga mwekuŋŋaanya gwemanya ali favorite gwe musemba nemugamba muleete wano nempangisa ruumu najja nemukikuba nga mukwa mumugamba tukubira ki bwenzi abasajja abatuufu tebenda omukyala gufunako omukyala gwoyagala omugoba obeera naye obwenzi bujja kuggwawo ate kamba buli abasajja mwebali abatumala lako abakazi tukigamba abasajja batono si batono Yesu jagambwa abafather bangi n'ababrother n'abasista bangi kitegeeza nti no babrother balinayo basista so gwe alina okuba mukyala yafuuka sister alina okuba bbaawe yafuuka brother temuddamu eyo mbonna abasajja tebiriiyo mukama si mulalu yatonda Eva ne Adam naye lwakuba nti ffe abakazi tulina enkwe okimanyi nti ne bbaawo gundi bawa mukwano gasa okukwana n'otoyogera bawa mukwano gwo nakwana n'otoyogera ate n'otandika n'okulopa mukwano gwo n'otandika n'okumuwalana n'otandika okuplotinga omulemesa amaka oyagale bbaawe ddala kyere abakazi nze mbatya naye nga mukwano gwo ddala badde akubula n'ebyama nakyovola banze ebiboozibozi ebyokutandika okunyumya ku bba wange mbwentandikawo okusunsula bba wange munnyonnyole buli muntu mumunyonnyolere oyinza okubuulira eno kyowaana eno ng'oliira kifunanga nako nagamba okay naplotinga naye abasajja tebakikola omusajja kasita musajja munne amulaga nti mwana akasuwa kange mwana tokatabbira akandekere akatamullo tadda namu sedabakwano bange banja oyaga mwana gayi yankubira esimu nange amaanyi akagaluka friend kenkaleke bambi nga akaagala nnyo nenkata nakola kankubira naye kasi kyakakwatira ddala simu nakablokinga n'okablokinga olw'omusajja tamwena bwamuyita n'olwokuba musajja munne naga wange musajja munnange tomanya nange kiyinza okuntuukako mwana ajja nayimira mu kantu kange ate nga mwana nange nkaagala aye nekira badde sinana gye nkatwala by'amaanyi nenkaleka naye abakazi tosobola ogamba shiya zaabikawo omupiira ekijja kijje anawangula yanamutwala n'otandika n'okukola ebisembayo olemeseze ddala olemeseze ddala ate ekyabakwano baki ekisinga obubi munno your friend baawe nakwana n'otandika n'okuplotinga n'osetinga n'okusetinga amaanyi n'okwata essimu n'akwata essimu yo n'aweereza message omulenzi n'amaanyi agiraga bbaawe naye asandika message from your phone let me say mukwano gwange naweza message kwa example yani naweleza message okelo ku simu yange bwaweleza okelo message kati mu simu yange nagisimulamu message yaweereza nagideletinga kati ono mukwano gwange bamanyi okelo kati ngagenda okelo bulungi nnyo ng'alaba message ngagiweereza bba wange okitegeera emikwano abakyala senga twekolamu akabiina
abakyala netutandika okuba nga feke enyintu ezizaamu amaanyi netutandika okuba nga empowering omukazi nga empowering mukazi munno notomussa wansi wabula nga omusitula busutuzi you lose nothing. Nze okusitula mukyala munnaye tekijja kuŋŋana kusigala nga ndi mweru nja kusigala nga ndi mweru nja kusigala nga nina abaana bange 7 tojja kwetoolako. You lose nothing okusitula mukyala munno. Omusanko nomugamba you're smart panayo ng'onyumye engoye ozigula wandagirirayo mu mutima omulungi pananga akaviri ko nga kanyumya nnyo akusiba enviiri. You lose nothing. You lose nothing. N'owulira naye ate omuntu lwakusanga ekyo alina owala namuwala ate tebinyuma mukyala bikutula byebyo ebyange gye nza okwogerako nti abakyala twekembe tukwate baba agala yamu egaluma ennyama senga twekwambala tukwatiramu bwe tuti bana abasajja tubasobola olwa twetikka baana myezi 9 n'omusindika n'omukuba wali oba ne bakusala n'obeera n'olukindo ku lubuto olwo ne tugumirayo pain naye ate abaami tubasobola. First of all abaami batya pain tubasobola. Let's join hands fena tubenga tuli wamu tukwatagane twekolemu omulimu. Mwe mugula ruumu n'ayingiramu ne mumukeba ne mumucapa ne mubuuza tukubira ki bwenzi ate bw'okwata ne tubala tukubira ki bwenzi tasobola na kuloopa ng'owago musinze. Banaye mubeere bulungi. Ciao bao.